Nze Sempala Israeli nsaba okwebaza Katonda olw'ekkula eryantuusibwako okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, Ssaabasajja okusiima nankwasa eggombolola eno mu butongole okubanga nze nalondebwa ku bwamumyuka bw'eggombolola eno eya Mpnja. Mu kiseera kino nsaba okwebaza ennyo Katonda awamu ne Beene okunnengera n'anteekamu obwesige. Nsaba okwebaza abantu bonna emirimu gyonna gye twegattidde awamu nga tuweereza Obwakabaka. Nze Sempala sisoose busoose okuweereza, naye nadda mu bigere bya munnange bwe mbadde mmyuka Erineewu Ssebunnya, ng'era tuweereza emyaka 7, naye ne tubeera nga abantu be tubadde tukulembera nga tukkiriziganya nabo bulungi, ng'era tuweereza Beene nga bwe kisaanidde okuba. Mu kiseera kino nga ngenda kutuuzibwa ku ntebe mu kiseera ky'ennaku z'omwezi nga 14 omwezi ogwa 2 oba February, nkoowoola bannagomba mwenna abaagaliza Mpnja okugenda mu maaso. Buli amanyi nga ali Bule oba Bweya oba nga ali mu kitundu kino ekya Gomba, tubasaba twegattire wamu mu kiseera ekyo, mujje mu kiseera ekyo eky'okusanyuka nga ntuuzibwa mu butongole ku ntebe eyo ey'obwamumyuka Mpnja. Okusooka byonna nkwebaza olw'okunjolekeraza ku radio TV yaffe eno Agida. Nkoowoola mu kiseera ekyo ekya 14 nga ngenda okutuuzibwa ku ntebe ey'obwamumyuka Mpnja. Bannagomba mwenna mujje twegattire wamu mu nsonga eno, naye nga mbakubiriza okubanga twegattira wamu, kubanga ensonga eno si yakwejalabya naye erimu ebigibwa bingi. Ate era nga mbakubira omulanga okujjayo n'abaana baffe abato bafune ekyokulabirako n'ekyokuyiga, nabo bakule nga bamanyi, kubanga Buganda kumanya na kunoonya.